Akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti Kayunga Malik Mahaba ng'ali wamu n'abatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno okubadde Dr. Matovu Ahmed bagamba nti okwemulugunya kubadde kususse ku basawo abakolera mu malwaliro ga gavumenti nga bwe bajja ensimbi ku balwadde saako n'okwebulankanya ku mirimu, era kino olwaleero kye kibawalirizza okutandulula ku bigere okujja mu ddwaliro nga nekyaddiridde ye mukama waabwe omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine okubawandiikira ekiwandiiko ekiwummuza abasawo bano ku mirimu gyabwe. Akulira abakozi ba gavumenti e Kayunga Malik Mahaba atadde akazito ku basawo okwennyonnyolako lwaki bamenya amateeka era n'abalagira okugenda mu ofiisi ye okufuna ebbaluwa ezibawummuza okukola wano alabudde n'abo abasigaddewo okweddako mu nkola yaabwe ey'emirimu. Nekizuuliddwa nti omwezi gwokka oguwedde dokita eyasinga okukola ennaku ennyingi zaali nnaku 8, omulala nnaku 5, omulala nnaku 6 bwe batyo, n'abasawo abalala abazaalisa bannaasi nabo nga tebakola nga bwe bateekeddwa okukola okusinziira ku duty roster yaabwe. Abasawo abamu abatategeerekese mannya gaabwe balabiddwako nga bennyonnyolako bakira nga n'amaziga gabayitamu. At the issue of shortage of staff, because my other colleague was in a training, and then the others, the 2 were off, then the other one was sick. So I'm looking at the issue of shortage of staff, suffocating us. And then they extend the sick leave. I started there. You were granted the sick leave? I brought it here and doctor signed. I couldn't move without support, so I sent my daughter. Who grants the sick leave? Juliet Nanyombi amyuka ssentebe w'eggombolola y'Ebbaale n'abatuuze abalala balumiriza abasawo bano okwefuula ekirala ku ddwaliro lino n'okujja ensimbi ku balwadde baabwe. Tuvuddeyo okusobola okukwataganira awamu abakulembeze n'abasawo tusobole okuyamba abalwadde baffe kuba babadde babonaabona ng'obujjanjabi balwawo okubufuna. Ebizibu bingi ebiri mu malwaliro ag'enjawulo naye okusituka kwa kaawo kutuyambye ebintu binene bingi. Wano Mahaba amenya amannya g'abasawo bano era n'ategeeza nti bano babadde tebalabika ku mulimu, n'alabula abasawo abalala abali mu malwaliro ga gavumenti okukomya omuze guno nti essaawa yonna bajja kubafuumula ku mirimu. Waliwo Dr. Kiyimba Daniel, ne wabaawo Dr. Nsereko Isaac Moses, ne wabaawo Dr. Wabigogobye Herbert, then asembayo Dr. Wokuna ye Dr. Mabinda John Wanda. Richard Mwanje ne Rogers Sekabira, BBS Telefina. Kakati ya Vika Jeno